Ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde, poliisi ey'e Bulenga yakwata n'eggalira omusumba w'ekkanisa eya Miracle Center esangibwa e Ggogonya Bulenga nga ye Bujingo wamu n'abakuumi be nga bano bakkakkana ku mukadde Baziba Angelo ow'emyaka 60 ne bamukuba emiggo nga bamulanga kugaana kussa mukono ku biwandiiko ebiraga nti yabawa ettaka okutudde ekkanisa yaabwe. Basusse musumba yanoonya amaka gaffe, musumba yanoonya amaka gaffe, nze omu gwagenda awooninga nti yansabira n'anva mu bufumbo. Omusumba Bujingo yaggyibwa ku poliisi y'e Bulenga n'atwalibwa ewa Kiso, wabula eno teyabandaalayo n'ayimbulwa ku Ssande lwa Ssabbiiti ewedde ng'olwakomawo ku kyalo yayisa ebivvulu wakati mu kukudaalira abatuuze n'okulaalika abo abamusibisa nti baakulaba ekinaabatuukako. Mbeera eno ewaliriza abatuuze okwekalakaasa enkyaleero nga bawakanya eky'okuyimbulwa kw'omusumba Bujingo nga bano basitudde omukadde Baziba ne bamwebasa wakati mu kkubo kw'ossa n'okukuma omuliro nga bwe bakutte ebipande okuli obubaka obw'emulugunya. Abatuuze bategeezezza nti omusumba Bujingo azze abaliisa akakanja kussa n'okubakuba emiggo nga babadde basuubira nti bakugasimbagana naye mu kkooti ku Mmande ya wiiki eno, kyokka poliisi y'e Wakiso n'emuta ku Ssande ya wiiki ewedde. Nsonga enkulu, osi toyinza kuba osi n'olaba omuntu nga tafunye bwenkanya ddala ekifo kye ddala notakkiriziganya na bantu abo omuntu n'omuta n'omuwa ponti zete wano ennyini naye bamukomyewo batule ku meeting ekyo kikwe. Bongerako nti Bujingo yakkakkana ku mukadde n'amukuba nga bwamukako okussa omukono ku ndagaano eraga nti amuwadde ettaka okuli ekkanisa ye nga bano bawanjagidde gavumenti eveeyo ebataase kuba ebyabadde Kenya byandituuka kuno. Sajja yeegulire ewantu we naye pasita mutwalawo ewantu we lwampaka kifuba amateeka galemye otuyamba madde waffe twetaaga buyambi. Bamulumiriza okuganza bak'abasajja kussa n'okuzaala mu ndiga ng'ate abakazi bwe bagaana abalabula nti abawadde ennaku 3 balabe ekinaabatuukako nga bamulumiriza n'okubatigaatiga ng'abasabira. Bagenda mu kyakya basabire mbu bazaala abalonga Bujingo agende zantisa okukuba amasasi mbadirenga ne mukulu muhoozi ne Salimu Sali bwinginiya yabazimbira n'obazimbira tusaba bwenkanya eri mukadde tetulina kirala. Omusajja mubbi mukwasi w'abakazi abyebintu by'abantu abisasula ate yeesiga abanene nze nga difensi ow'ekyalo omusajja tumukoye ku kyalo atambula n'ababbi. Poliisi okuva e Bulenga n'e Wakiso ebadde ekulembeddwamu DPC Robert Katuramu wamu n'omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo e Wakiso nga ye Ali Kakooza ezze bukubire ne batandika okuzikiza omuliro ogubadde gukumiddwa. Abatuuze basitudde omukadde ne bamussa mu maaso ga DPC Katuramu nga bwe bamubuuza lwaki yayimbudde omusumba Bujingo nga tawozeseddwa ate nga n'omukadde gwe yakuba ali mu mbeera mbi. Omulwadde oyo kisookera ddala tugenda mutwala mu ddwaliro e Mulago. Fande Ali Kakooza abasabye okuba abakkakkamu n'abategeeza nti leero babadde bateeseteese okusinkana enjuyi zombi e Wakiso oluvannyuma lwa RDC okubalagira balondoole ensonga eno. Abatuuze kye bawakanyiza nga baagala olukiiko luno lutuule ku kyalo kuba bonna omusumba abakijjanya. Gye twayise egenda kutuula yegenda okumalawo ensonga zino tetugenda zimalira wano nga tukoze eki nga tuyimiridde betwayise tugende mu meeting. Ssentebe w'ekyalo Sarah Kalula ategeezezza nti naye Bujingo amutiisatiisa era nga yamuwadde ennaku 3 zokka abe ng'avudde ku kyalo kino nga yeewuunya omusumba ono jjajja amaanyi agamugoba n'asaba bekikwatako babayambe kuba abasirikale b'e Wakiso ne Kawempe ensonga eno baagizannyiramu. Omwami ono tetumanyi buyinza gyabujja n'amaanyi gyagajja okubeera nga bamutadde ate nadda wali n'akola tabbulu. Kwegande tumanyi amaanyi gaalina gasimbuka ludda wa yatasobola kukakkana nga amanyi mu kitundu kino mulimu obukulembeze mulimu abantu beyajja beyasiŋŋaanamu nga ne bwe tumuyita okwogerako naye tasobola kujjamu. Ono akulembeddemu DPC wamu n'Afande Kakooza n'abatwala ku kkanisa evuddeko emberebezi era ne bagirambula yonna ng'abatuuze basabye poliisi ekako omusumba Bujingo ono aggyemu ebintu bye oba si kyo bo baakugimenyawo. DPC ategeezezza nti ekkanisa eno eggaddwawo okutuusa ng'ensonga zigonjoddwa wabula nga nakyo abatuuze tebamatidde nakyo nga bagamba nti Bujingo n'ekibinja kye baakubalumba baddemu babaliisa akakanja. Tugezezzaako okwogerako n'omukadde Baziba ngono n'okwogera yeekaka bwekasi nga n'olulimi terusituka ng'ono asabye bekikwatako okumutaasa ku musumba Bujingo
gwe yasenza ayagala okumutta. Nze Aneti Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.